messages naye njagala tutegeere nti ebizibu bya Kampala bingi era biva ku percentages nyingi. Njagala obategeeza mu abampuliriza tosobola kubeera na kitongole kimu nga kirina ba ministers babiri. Ekitongole kye kimu kirina executive director, kirina ba deputy executive director, kirina ba directors abasukka mu 10. Kijje kibeere ne RCC kubanga article 7 eya KCC Act etondawo RCC njogera ku KCC kakati tasobola kwejja mu KCC omukulu ono y'omu ku bavunaanyizibwa mu administration ya government services omukulu ono era actem w'obuyinza okumonitoringa n'okuinspectinga activities zonna ezikolebwa mu KCC. Era abantu bano bonna benjogeddeko awo wammanga balondebwa omuntu omu nga ye President Museveni era balina olukuŋŋaana lwe baatuulamu ku project ya PDM ne bagamba bannaye tulondebwa omuntu omu bonna nga we bali ne bagamba tutandika okukolera Bannakampala naye olabye obujulizi obuvudde omukulu nga bulaga nti services ziremye zigaanye. Kyasabye ekirungi nnyo nti badde batuule otegera bulungi nnyo ate otunaatuulira wamu bani anaatunulira ani kuba ate nze nnondoola bano okulondoola nga muwoli mu lukiiko nondoola bano otwala ebintu yabwe mu parliament n'okulondoola Honorable wakana ki speed ya yiri gwange oversight yes gwe mulimu gwange true kakati nze ogwa oversight ngenda gukola naye mbadde mbasaba nga wateesezza abalondebwa Mwami Museveni mutuule mutaase Bannayuganda. Rachel Balimwezo yakomyewo nakawere mutumiddeko nnyo oggi wange Rachel webale kufumbira yebale ko designinga RCC akadakiikako mukulu Kyagulanyi mukulisaayo ne mukole wa bulola mutumirako abe new pimpa de RCC